Ku Lwokubiri lwa ssabbiiti ewedde amawulire gaasaasaana nga pulezidenti wa Nuupu Robert Kyagulanyi Ssentamu bw'akubiddwa amasasi ku kugulu, kyokka oluvannyuma ate bennyini aba Nuupu baakyusa nti yali akubiddwa kakebe ka tiyaggaasi. Poliisi nayo yavaayo n'etegeeza ng'ono bwe yeekona ng'ayingira emmotoka ye ne yeetuusaako obuvune ku kugulu. Kyagulanyi ng'ayogerako eri bannamawulire ku Lwokutaano lwa ssabbiiti ewedde yalaga nga bw'atalina bwesige mu poliisi era n'ategeeza nga bw'atagenda kutwala kwemulugunya kwe gye bali. Poliisi simanyi oba esobola okwenoonyerezaako. Ekyokubiri simanyi ki kye baagala kunoonyerezaako kuba amazima gonna weegali. Kati olwaleero omwogezi wa poliisi mu ggwanga Kituma Lusoke ategeezezza ng'okunoonyereza kwabwe bwe kukyalemeseddwa kuba pulezidenti wa Nuupu Robert Kyagulanyi akyagaanye okubabuulira ekituufu ekyaliwo oba okukola kye twandiyise siteetimenti. Tumulaze nti twagala okuyingira mu nsonga eyo, kati bw'aba tatutrustinga tetuyinza mukaka. Bw'aliwulira nga asobola otuwa statement ye, twagala ne medical records or medical report, ffe tujja kutandikira. Wabula amyuka omwogezi wa Nuupu Waiswa Mufumbiro atubuulidde nga bwe batajja kugenda eri poliisi ku nsonga eno. Kakati olwaleero enoonyereza ku ki nga yasooka yo yennyini n'efulumya amawulire ag'obulimba ng'omuntu akubiddwa ate ne gafuula ag'okubalaata. Tetugenda mala budde na baganda baffe aba poliisi Kituma alina kuba nga atwetondera bwetooteezi kubanga kakati banoonyereze ku ki nti baamukuba ki. Nayogera kye nawulira ku ground n'enkiripootinga nga bwe nali nkiwulidde n'enripootinga ne Kyagulanyi kye yali ayogedde n'ensaba nti wabeewo ki okunoonyereza tufune amazima. Naye eno sentence eyatunoonyereze tufune amazima tebagala gitunulamu, kye baagala kuvuma. Enfunda nnyingi poliisi ne bannabyabufuzi okuva ku ludda oluvuganya bazze bakubagana empawa ku mbeera ezituukawo wakati waabwe. Andrew Kagwa, Agafeeyo, Spark TV.